Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kale ayingidde omutabbizi wa BRFM essaawa zino zennyini tubaawo ne tuwuliriza ebizibu oba essanyu lye mulina. Kale Mustafa nkulamusizza. Kale salamu alaykum Haji. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogera ne kadima ku BRFM na mayanja ne kabugguza. Yesu Haji. Wankubidde n'ongamba kubireko kiki? Haji nakubiddeko nga nina ensonga. Nakola bakayita jeni. Naye akati akala kawaza. Era ndi mubino ebyange nakatumazayi. Ebibi ebyaki? Gono n'omuntu ng'olyanga mutufu gama atuukidde okubeera owuwo. Sinze musajja musiraamu kubanze nze musajja musiraamu kitambi Sheikh Mulamba. Kakati omwala wa mutumazayi. Kati wa mutumazayi nga mumaze kukkaanya. Era yaki era akimanyi bunyere mwita era buli akitegeera bulungi nnyo. Kati zayi nga muganga ya mayiti bati ntekatubire finna nga tuluki abasiraba abatuukiridde. Zayi okimanyi nti nno nti seewo mu kiseera kino eky'okusiiba tatasiiba. Ati wamuwasa? Da kyengera weka ndimu nteekateeka emuwasa era nga mbadde njagala. Anti kati sooka ompulirize bw'abeera nga girlfriend nga tomusiramulanga kakati tosobola kuŋŋamba nti oyagala asiibe. Lwaki tobeera naye yakkiriza lwaki tobeera naye? Olaba ekintu kino nze ndi mu nteekateeka ku mutwala wa taata wa Sheikh mumwanjulire n'obwowa muwoowe nga tutuukiridde mu butuufu n'obufunga obutuukiridde. Kati temubeera mwenna? Asitubeera ffenna ndi mu muteekateeka. Kati omuntu gwewetegereza olina obuteekateeka n'afuuka omuzawo mutuufu. Kati kiki? Zaaya ekizibu kyalina aganja okutegeera embeera y'okusiiba. Zaaya tasiiba, zaaya akuba ebibaala mu kiseera ky'okusiiba, zaaya alina ekikooza atambula ne banne ne bagira mu kiraabu. Mumaze mwenna bbanga ki? Natwabagala ku mwaka guwedde. Mwaka guwedde. Ye yagamba nti ajja kusiiba. Yakkiriza. Kati okuba okimanyi n'ekisiiba eky'omwaka oguwedde yasiibako ennaku bbiri n'abivaako nadda mu bibaala bye. Guno kino ekyakatajjire kino andaga ntagenda Mustafa kigambo kiwanyise kyemmanyi omanyiiko obusiraamu ngambe ntatawo Sheikh omuntu alina mukwata mpola n'omwagazisa. Ndabanga n'ebyaliwo omwaka oguwedde byatandise nakati okiwulira naye gulaba nina neiba wange musitaala musiraamu agezaako lwajja waka amubuulirira nolabanga agezaako olinga ategedde ensonga. Ekikuluma kyeki? Agera mu bibaala akuba ebibaala olusaasulayo. Kakati oyagala nkuyambe ki? Nyambo munkubireko mugambe lwaki tawuliza kye mugamba. Oyagala ave mu kibaala, oyagala asiibe, oyagala ki? Eso ebisira byedu byasomu niye akuba ebibaala gwolaba omwana oyo. Kati kiibe senga kye yakiwulira nti ye muntu gw'entinzikeeze anangamba. Anti kyova olaba nkubuuzizza oyagala ave mu kibaala oyagala asiibe. Abiveemu asiibe. Yezaayi? Yezaayi Jeni. Ani? Zaayi Jeni. Zaayi Jeni kiki? Kale ekituufu ye Jeni nzira mutuma Zaayi kale. Naye nga mannage ekituufu ye Jeni. Kati muyite ki? Muyite Zaayi. Bataliyita bange okyusa ng'omuyita Jeni. Kati anti muyite ki ekituufu? Zaayi. I mean Jeni. Kale Jeni. Jeni ye? Kale. Zaayi Jeni. Zaayi. Kwoliye? Kwendi. Hello? Zaayi. Wanji? Ano namta Zaayi. Bampita kadima. Nkubidde okuvaano ku beat sigwe Jeni. Ebo? Wanji? Siye Zaayi. Yegwani? Ebo amanya gange nze namusisi Jeni. Namusisi Jeni. Nze Zaayi. Oliwa mbadde nja kwogera muko naawe. Mbadde kaboda. Kaboda? Olaga wa? Waayi ngendako awo. Kakati waliwo boyfriend omwe Mustafa omumanyi? Mustafa mumanyi. Okay, Mustafa yantumye. Naye kakati biseera bya kisiibo biibino ogenda awutu gw'omukyalo omusiraamu. Alagambe ndi musiraamu bajeni baba basiraamu.
anti atugambye yakutuuma Zaayi. Sebo nkugambye amanya gange nze namusigye. Okay, kakati anti angambye nti wasiramuka. Siramukanga kawungire. Tovuma. Siramukangako. Anti angambye oyagala okuwasa oba toyagala. Sebo sisiramukangako wawa akumpasa alina kuntwala nga bwendi. Sigenda siramuka ekisooka byenda tabitya. Byenywa tabinywa. Kale ate kiri ku byakunywa. Ati kakati ali sinabeerawo tutya. Kale gwe tosobola kubeerawo nga tolya biwera tonywa byonywa. Nedda. Naye kakati anti yaŋŋambye nti mwateesa ne muteesa osasuusiramuke okyuke biki agenda kutwala ewa taata we ne kati ate sikutegeera. Ebyo byalema ebyo. Omuliko oba tomuliiko? Eba byakusiramuka simuliiko. Ze tanzungirako sigenda kusiramuka. Ne lwaki wamulimba? Samulimba kyekituufu. Lwaki mumenya abantu emitima? Ate twagumenya gunakumenya ntya. Anti bw'oba wagumu kuba mulina wano naye bw'abuulira ebintu ebyo tolaba nti abatata obulamu buba tebutambula. Naye akimanyi. Tegeeza akwesibako bwesibi. Akimanyi ekituufu bweba byakusiramuka siriiyo. Bweba nga nandeka nga bwendi awo wendi. Zaayi. Sebo nze Jeni. Wandisebo. Kati tukole tutya? Banange nno nina mitaka. Lowooza oyo ambalina ku booda nga nyangu omusajja ne muyimiriza. Kale kati nkuleke. Bambi ndeka. Bye. Kati muga. Why? Why? Kadiba. Why? Why? Naye gulabika ekintu tewakigira bulungi. Bulijjo ndivumba naye gwe mumaze ebbanga kinako kugambe kuba mwaka guwedde kale ogenda kukola otya ebiseera byange maama munyazi mungoto owaayi akabogoza akamukigenzi ekinta buli kyomuziki ekisinga ebicamula bingi mu bulamu kinyuma n'omanya woobwa eri omuntu naye nsuubira ndi Mustapha ategedde akaseko katuwadde ako kalaga nti alina kyagesinze. Haji Kasule ogamba oti? Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam warahmatullah. Mwebale kutuweereza Kabukuza n'Namayanja amanya nze Haji Kasule Rashid ngambira Kabuwa. Ye omusajja bannange asa ebyo bimugwanidde omwana omuwala okumuddamu alekawo abaana ab'abasiraamu n'agenda n'atagalira mu abo ab'ebbaala kati n'amubulidde amazima bw'aba akkiriza okubeera naye ng'alya byalya byatayagala ne byanywa agume hajati uno nze sigadde ndi Haji Kasule mtu wajati mkwano balituweereza hajati namponywa ne Kabowa abo baleka abaana baffe ne batudibirako kumpya ne badda mu kuzunga mu batunda emyenge kibagwanidde bajja balisizayo embizi baleke batagala nsigadde ndi Hajati namponye Kabowa kale tuyanziza Hajati namponye we bali nnyo bali ddala kandabe ono munnaffe ye agamba ki kandabe wano messages musindise nnyingi wanji Kadima Namayanja ne Ango Kabogoza mwe baletuweereza oyo omusajja ye yesuuse yaba yeetereza afuna omukazi grade oyo omukazi si grade okuleka okwagala okubanga yebonyabonyesa yekka na yekka kati omukyala afuna omukyala omusiraamu oyo omukyala amwesonyiwe kubanga agenda mutawaanya amulumya n'omutwe gwa bwereere mwe baletuweereza yenza amaswaife mutongo kikatunda amanda kale kansala Aisha Nabukaru wampereza message agambye nti ali kisugu eri agambye nti mugambe yesonyiwe enkuchwa naye abadde anziseemu omuntu ebintu by'omukwano bizibu nga bw'okiwulira. Mama namwe alina maliga wanji Haji Kadima we baletuweereza oyo mwana mulenzi Mustapha amagezi gemuwa anoonye omukyala omusiraamu omuwala amubuulidde ekituufu byanywa tabinywa byalya tabirya temujja asobola kukwatagana noonya omukazi anaakuwa emirembe nze mama namwe namaliga mukatale bisula bulungi kamyezi lwoni asinzidde Nazares agambye nti yesonyiwa omuwala Jeni amwesibako wesibi line teyaziruka bulungi tubebaza mwebali nnyo okubaako kwemuli
abadibulu babatumidde gye bali abadibulu bali batya nyimba mu recordinga teri mutawana guna muzitambuza ku mativi ne ku maradio namba gituwe alizo 702 23 23 23 jiddemu 0702 kale twetaaga abakozi abasobola okukola mu Kampala n'emirirano owuliriza nnyo wano ng'oli mwala oba mulenzi myaka 18 ku myaka 3 egy'obukulu nga teweeganya oli mukozi kye bayita obukozi gwasoma negyotasoma abajirira ngenda kubanga nkuwa ennamba zino obeere ng'obakubirako ku 0765 0765 46 90 36 ne 0704 22 nkaga mukaga 9 0704 22 nkaga mukaga 9 tukomone nyimba zigasinga okwokya zigenda kubeera mmeka si 12 kale fonna utwagala basibula akumata kumira mpeera tukwalagane ncha musule bulungi mweraba